tamisingangako bukyanga emisinga gitandika bubaka kibwolina eri Ssaabasajja Jajja Kalala obulamu Mukama bumukwasiza Bunda aluze Ssaabasajja mu ngeri ey'enjawulo bonna embaali Kongo bonna esaala eyo Jajja asabidde Ssaabasajja Kabaka wangaale ate buli wamu atuukewo e Kongo ewa nkusaba oyimbiremu Ssaabasajja Kabaka eddakiika emu kumaliriza. Ayi Katonda kuba Kabaka Kabaka akubuulirako Kabaka wuuli akubuulira Jajja Kalala Kabaka wuuli akubuulira Jajja Kabaka akubuulira kamusembeze maaso sembera maaso nokulusembeze bene asiimye wuuli bene asiimye akubuulira Jajja Kalala namoyimbe Ayi Katonda kuba Kabaka Ayi Katonda kuba Kabaka Amina basobola banyabandi ya Ssaabasajja sijuwulira akalulu ka Ssaabasajja sikuwulira enkobo gasiimye simuwa ebisinga kilomita awamu kuti bamusongera yatandikibwa kubasooka okusimbula kilomita 10 tuddeko olwo tulambika tukwebaza ensonga zonna ezikwata ku bantu bo Ayi Ssaabasajja batulwanirira ku Kristo otulwaniridde ku Nalubiri otulwaniridde ku Mukenenya Ssaabasajja tweyanziza nnyo yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda ky'amaanyi naffe tukikuumenga nayimba ntya nesinda Ssaabasajja Kabaka asaanira kugo Buganda bwonna naffe nga tumwesiga twesiime nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda ky'amaanyi naffe tukikuumenga muli b'amaanyi kuno mulundi lwa 10 nga tuliko emisinde egya Kabaka birthday run mwebale nnyo mwebalire ddala era twagala nti 23 Mukenenya nga temulinye ku nfeete batugamba nti sooka omukebeze oluvannyuma mulyoke mugende mu nsonga eri. Olutalo lwa siriimu lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York nga London nga Zurich n'ebifo ebirala ebinene
mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso. Tugende mu maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa siriimu. Nziramu okubebaza, mwebale nnyo okujja, Katonda abakuume. Ndulu eyo temala. Twongere ku ndulu. Sekwanga Musata Nanyinzi. Akalulu Ssaabasajja Kayiwa. Twongere ku ndulu. Twongere ku ndulu. Twongere ku ndulu. Insurance Regulatory Authority, Pride Microfinance, Twebaza Banafaba Roofings Limited, Twebaza Banafaba Bank of Uganda, Twebaza Uganda Insurance Association of Uganda, Civil Aviation Authority, twagala kwebaza nnyo, Human Diagnostics Uganda Limited, Mujuka webale Banafaba Human Diagnostics Uganda Limited, bakugamba kati gendayo ove wano ng'omaze bulungi okumanya kikyoli, omanye bw'oyimirekebeza bw'oti n'omanya bw'oyimiridde awo otandikira okutambuza obulamu bwo n'obuvunaanyizibwa obungi. Audit Firm Umeme Uganda Limited, Uganda Bati Limited, so Kampala Capital City Authority, twagala kwebaza Uganda Breweries Limited, mwebale nnyo, mwebalire ddala, ne banaffe aba GBS Sportsbetting twagala kwebaza, mwebale nnyo. Naye mu ngeri y'enjawulo bassebo ne bannyabo, twebaza mwabaze, mwebale nnyo nnyo, mwebalire ddala. mu nsonga y'ebyobulamu bw'owuliramu enkenyera yonna Mengo Hospital butereevu weeri, bw'owuliramu enkenyera yonna Banafaba mukadde Mukama tumwebaza olw'ekyo. Mukadde ono naluli yaliwo era bwe najja wetu najja netwogeramu katono saamugenda wala nnyo naye nasigala neewuunya era ebifaananyi birina ebya last time naye kati wazze n'ayimirawo ne mbagamba ajje ku stage. Najja ku stage era nkakasa afunye essanyu lye erisingiridde kubanga ayimbiddemu Kabaka emyaka era n'amuwubira nako ne Kabaka n'asukwa ku ntebe n'amuwubirako. Nze ndowooza afunye kyonna, essanyu alina lingi. Kati olwaleero emisindi bukyagidduka ate egyaleero gyanjawulo gyali. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu
omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.